Abatulaba ku musawo Joe mujje baleko leero tuzze kiro ndi ne Dr. DJ Raphael ku musawo Joe wano tuli under Mabirizi Herbal Products tusangibwe Mulago ku 2 ne town awo ku Freeman Building Unit 972 wetusangibwa kyekibanja kyaffe kati ekipya naye nga ne Mulago ku 2 tukyaliwo tuli under Mabirizi Herbal Products so nga kyetuleese ekiro banaye bajja gamba bano tebeebaka tuze kanti ndigwa lwaki batulumba ekiro mutwagaza ki ensonga etuleese ekiro bannaye yene ey'omufaaza n'omwana ow'obuwala omufaaza ng'ali busy ali mu bakuli naye nga Mabirizi Herbal Products Limited kwe tuli subscribing YouTube channel eno yonna video wogirabye oba ku TikTok oba wagiwe buwi mutima but kyoba omanya wonna wobeera ogirabye video zaffe nyingi ku YouTube gyeziri eziyigiriza ate nezitujjanjaba ne tuwona bulungi but ogwese ku mulundi ogusoose okulabanga oba abantu tusomesezzo tuteeka mu abantu tusomesezzo tuteeka mu line okutuli ow'emyoyo nga bakola ebintu ebyo oba recently waliwo amawulire amalala oba bakwata musomesa oba nga rapinga omwana nga bali mu loogi nedda waliwo abalala abali mu loogi omulala era musomesa era yali agenda kukwata omwana but ate kati ku luno bakutte faatha abafaatha bakkirizibwa okwegatta abafaatha abakatuliki tebabakkiriza naye ate bano aba Seventh-day bo babakkiriza abakatuliki takkirizibwa kwegatta era kibeera haram mu busiraamu ewaabwe Katonda takikkiriza kati mu busiraamu bakiyita haramu haramaini tekikkirizibwa era oba okoze omusango gwa naggomola naye bannange nga nze omu kye neebuuza abafaaza bano bwe mugenda nga mugenda kugattibwa mu kyaki be bababuulirira omufaaza gyaba byabuulirira abafumbo tugambe nti mu Bible mwebiri bwe mugenda nga mukoze ensobi nga mwagala okwenenya mu kasenge be babeerayo nga bawuliriza bafukibwako amafuta okumanya ebyo ebintu kati pastor oyo mufaaza waba yafukibwako amafuta tugambe nti yafukibwako amafuta kyava yamanya n'engeri gye bakombamu ebbakuli naye baaba nalabye ka vidiyo isisobola kateeka wano eno naye nalabye ka vidiyo nga mu butuufu faatha gw'ebbakuli ne ŋŋamba kiikyo Bujingo wano yali yakyogerako n'agamba simanyi mugwaki ebbakuli okuggyayo simanyi yabagamba mugenda lwala kansa w'emimiro ebbakuli abantu bakyafu biki naye kambabuulire basajja mmwe teri kitonde kikazi kye kyasinze okunyumirwa ku nsi kuno nga kumugwa bbakuli naye kati kale ebbakuli yesi beegudde ebbakuli nti kati ka vidiyo kano eno kalinkinze katya omwana ye yali akakwata wali we tuba tulaba nti omwana ye yali akakwata nga faatha amugwa ebbakuli but faatha nga ye kwegamba teyalaba ng'omwana ono akwata ka vidiyo kano alabika okuba nga yalaba naye olw'omukwano omungi kankubulire bw'obeeramu eyo seti bw'obeeramu eyo embeera nga muli mu mbeera y'okwegatta wabaako ndowooza ezitaliko nga waliwo ezigasseewo kakati omukwano guba gwali mungi nnyo ogw'ekimemmente nakkiriza bamukwate vidiyo ate alabika yamusaba tukikole mu kamera nakkiriza kati olwo ndowooza akazzeewo n'amusaba ssente n'agaana oba ne zibulamuko kati n'amugamba kati ngenda bita sikirowoozaako nti kyabadde kyagulo ne bakita leero kitutte ebbanga nga gyekiri yakikola nga yakitereka kati watuuse oko walina kye yamusabye n'atakikola n'alyoka alikinga vidiyo okusobola okuserebeya ekitiibwa ky'omufaaza ono naye kyekikolwa nze nkivumirira zo faatha omulimu gwo alhamdulillah balenewe fena kituwa ekyokuyiga bannange tuzze tulaba ebintu bino vidiyo ez'abantu okulinkinga ate vidiyo yo kasiterinkinga abantu batereka vidiyo bane social media etereka ekintu ekiyitibwa obuseego olaba essimu zino eno ogenda newekwata ka vidiyo abantu kye batamanyi mwonna ogenda n'okwata vidiyo mu n'ogyekwata n'ogidiliitinga naye njagala nkubulira esimu yo vidiyo tezigenda mbutebeera ogenda ne mudasibini n'ogyempitinga tekisoboka nsobola ozirikavalinga wemba nsobodde era obwongo ffenna tetwenkanankana era ffe tumanya nti tugidiliitinze ne mudasibini teriyo tumanya nti kati n'essimu bwekubulako biba bigenze
omanyi nsobola okukwata essimu yeeyo nenzigyayo ebintu by'emyezi 3 emabega mu ssimu yo naye nga wabidiriitinga ekyo kyo kisoboka mpozi nga nali nsevinga ne gundi Chrome oba Google n'oba tosevinze na Chrome. Kisoboka buli lw'okwata ka video kankubuulire buli lw'okwata ekintu ky'obuseegu n'okiyisa ku ssimu yo ne weekubya ekifaananyi mu ssimu yo n'okisheyalingira omulala kisigalayo mu data gwe kyoba tomanyi. Kati ate bwe mba nkyekubye nze nga nze ne sikiweereza muntu mulala okidiriitinga okidiriitinga leeta sse ne mmala ennaku 3 tezinnaba kuyita ng'omwezi tegunnaba kuyita. I'll recover that phone nenfuna ebifaananyi nga ne muggalala nkijjeeyo ne mu bbini nkijjeeyo. I'll recover that phone ebifaananyi ebyo ne mbifuna bulungi nnyo. Awo social media weetuuse nkisobola bulungi nnyo. Mwegendereze nnyo n'obwerere bwammwe. Ekintu kino mukikuume nga kiri private kubanga ne Katonda yakituwa nga kiri private. Tolwaki kitambuliza ku ngulu. Mulekerawo gaba obuseegu. Oyinza okikola olw'omukwano naye omukwano gujja kutta ekitiibwa kyo. Abamu bagamba ekitiibwa kingasa ki. Tomanya one day one time osobola okuba omuntu obuvunaanyizibwa. Tomanya one day one time wooli oyinza okuba oli mu mbeera mbi gy'oweerimu, oyinza okuba oli mukwano nga gwe yeegukubisa amaaso naye ng'ate walina ekirooto ky'okubeerako omuntu oba omuntu omulungi oba kugamba nga walina ekirooto ky'okubeerako omuntu omulungi. Letase kati oli serious mother mulamba, oli kati maama omulungi oba oli taata omulungi, omwana agenda kuba obwerere bwo wali eyo. Kati bakufa abatali kati eri abantu nga toli socialite toyina wali obaddeko obwerere bwo ne bugguka nawe wooli ne weewuunya. Naye kati maani abawala bakola ensobi nnyingi but stop what you're doing. Social media mugikozese bulungi. Bannaye sigamba muno social media mugikozese bulungi wabula amasimu bagakozese bulungi badde mu sensezi zaabwe. Omukwano guleke baziba bwongo mubeerewo n'akasenga akamu gako kategeera nga tekagenda kuggalirwa kubanga ebintu bino ate bisinga nnyo okubeera mu bantu abali mu long distance relationship. Emabegako bwe gubadde nga tebali mu nsi emu bakozesa simu okwogerezeganya obutambi obwo bwebadde buteerebwa nnyo naye ate kano katulaze nti no babadde babiri mu kifo kimu n'akamukwata babadde muloogi bingi bikolebwa muloogi naye nga yakamukutte kamera teyabadde somewhere yakikoze. Kaakati n'obulala obusinga okuteebwa nga bali mu long distance relationship ng'omu akola screen recording munne n'akurecording oba n'ogikola gwe kennyini video n'ogiweereza omanye ogiweereza munno talina gwagenda giwa tagenda kuweereza muntu bwerere bwo. Sweetheart kakana apps ennaku zino zikyuseemuuko kyemuva mulaba ennaku zino batu update ku update. Ennaku zino tokyasobola kuba screen recording ng'oli ku WhatsApp ekigaana kati naddala ng'abana Samsung screen recording tekyakkiriza ne screenshot tekikkirizibwa. Naye ate kale waliyo abakozesa apps endala okukola recording ezo screen recording. Waliwo abakozesa apps endala ze badownloadinga n'akozesa screen recording but still era kyova olaba babijjako mangu kyova batu update ku update. Essimu zammwe mu za updating musobole obutahakingibwa mangu musigale woba ofunidde akadde kale oku-updating essimu mu updating egenda mu Google Play Store apps ezo za updating kuba kati waliwo ebintu bye bagaana bye bali mitinga oba okitegeera. N'ekirala gundi accounts zammwe making sure nti buli luvannyuma lwa myezi 3 change your password. Nze ndowooza simalaako mwezi nga sikyusiza password yange ya Google kozi manyi anyone asobola okujja n'ahakinga Google yange. Kyobola nchanginga buli kiseera mulimu ebyama bingi eyo Google yange ndowooza maze nayo ndowooza emyaka 2 bingi bye nakola nga ndi crazy bingi kwegamba anything happened nebyatika ebimu obidiliitinga naye era tebiggwayo genda okola abaneena kino mubeere begendeza ku masimu gammwe. Father kye yakoze kituwe ekyokulabirako. Essaawa zino buli omu alaba aseka naye tekinnakutuukako. So kati naawe gwe kitannaba kutuukako anytime ogwa mulaavu ne weeyambulira omusajja oba omusajja ne weeyambula kisoboka oba kitegeera nga tonnaba kufiirwa kariya yo kubanga omufaaza kati omulimu ye takyalimu talina mulimu mukadde kano talina mulimu
naye nga tonnaba kufiirwa kintu kyonna bannange. Lowooza ku kino kyokola nakyo ekiddako enkeera. Laavu mugigenda empola. Kati wuuyo omuwala gwe baali bagwe bakuli mu abakazi muwooza bakuli simanyi ewooma bakuli ewooma yes fena tuli ku bakuli nungi olaba father ajigwa. Naye tekinnakugwako musajja gwe oba mukazi gwe. Banaye mwegendereze. Laavu tekuziba maaso. Ekyo kintu nzize nkyogera mu laavu tips zange abazze bangoberera. Tubakubiriza okukuuma obulamu bwammwe nga buli private. Lwaki okkiriza okukwata vidiyo? Man, kyabadde too much, you know. Kyabadde too much. Nze ndi musajja mukristaayo naweddemu amaanyi okulaba father ku ludda olw'abakatuliki ng'akoze ekintu ekyo. Omulyoyi w'omwoyo teeberezamu nga ekyaki gy'ogendamu buli Sande okusaba nga ye muntu eyakugatta ye muntu gw'ogenda wali ne weenenyeza. Ate n'akikola ku mwana omuto. Man. Kituwa kyakuyiga ki nti abantu bano bayinza okuba babikola naye nga babikolera mu nkukutu katono Katonda yamuvuddemu ne kivaayo. Like kati tudde ku side y'omwana naye tumunenye abaana abato. Lwaki kuba omwana gwe yabadde naye si mukulu teyabadde mukazi. Muwala muto. Kakati ngambe nti abawala sente lookalooka kiki butakutana kyebalina tebali contented balookalooka nnyo. Oyo omwana alina muzadde we yakoze ekintu ekyo. Ana muzadde we kati like neewuunya omwana oyo teyabaddemu naye meme muli kintu kimubuli kuba waliwo abaana boolaba nti bategeera ayinamu Katonda muli munda mu ye ayinamu ekigamba naye banaye kati muzadde wange bwana ndaba nga nkoze kino naye kati oyo ayinza okuba nga naye kennyini yeevaako ekijja kijje nze njagala ssente. Ekiruubirirwa ky'omwana oyo okuta vidiyo ezo yabadde ayagala ssente gwe nga gwe wamulabye egiment yabaddemu egiment ki kuba kakati eri abatalabye vidiyo eno eri abatalabye vidiyo ya father nga gwali myaka 2 awo omusuubira kuba nti mu myaka 2 ali mu myaka 2 ku 24 kati ng'omusuubira kuba nti ali mu secondary oba mu university ali mu meka covid yajja ateekeddwa okuba nga yakamala bwe bati ayingira gundi university bwe bana bali mu first yaawo oba agenda kuba tomanya nsoma ya mwana tomanya nawe gye bakulidde kati ekyo ekya class kiveeko wabula tudde ku myaka ali mu range yaawo 20 to 24 oba 25 ye yakikoze. Abaana bano babeera n'amasimu ate balina groups kankubulire bano abaana bategeera bakimanyi buno singa nkwata akatambi kano kati desire bakwata tubiwulira ano oli owabukedde bakwata akatambi ke bamukubira ne bamusaba sente nnyingi ze yali talina ne bakola ki ne bakita kati noona asobola okukozesa advantage y'emu nakakwata ndi mukwano Robin Mweruka zino nompa buli kimu kye wampa obwavu ne bujja bunkuba nga nkyalina vidiyo yo father ne nkugamba njirina njagala sente bwe ziti oba tozimpa ngenda kukita ng'ate ye mwana mtaata laafiya n'asalawo naye sanyu by then sanyu Robin Mweruka we bateera akatambi bannange essanyu yali w'amaanyi nze sanyu Robin Mweruka obukedde ng'omwana yali asomanga amawulire oyo bayida waawo obukedde yali gy'amaanyi bagamugyako omwaka oba gyali nedda gyalinga myezi I remember nali nkyagoberera gatali nga bamuzeeyi nga saagala bukedde naye nga bagira ekiro ne bamuzaga ne bamutagazaawo paka lwe baamuuza nze nali saagala bukedde bayida wenze kuva dda njagala Nation Media naye nga maama we ali proud olwa muwala we Robin Mweruka omwana yasinda omukwano nga neŋŋamba mama nyabo akaana bulijjo nkalaba mu magome akaana nga kanyola ekiwato neŋŋamba akaana nga kabeera naye nga kaddugavu kanyola ekiwato nga keekiriboosa neŋŋamba yahawula kyekyo betheni nga WhatsApp zaakajja abataalaba akatambi kasanyu Robin Mweruka nkalina nkalina tetuli wano kutambuza buseere mbulina omanye akatambi ka father we kazze nzizeeyo okemabega n'ensooka n'embukuŋŋaanya Desire Mweruka waliwo awo n'abalala bangi awo Cindy naye waliwo akaka akafuluma awo Cindy nga tuze wano okusoma butambi Cindy yaliko obusolo wa Cindy kati yo namulaba yaggwa era kati talina kyaŋŋamba mbulina
sibulina obuntu so balenewe tetuli wano kutambuza buseegu era kati gwe abayagalira ekirowoozo kigamba abumpe kaŋŋendeyo tojja sibulina naye nga gwali mu laavu kimanye nti laavu gy'olimu etuuka ekiseera n'ekoma ebibimba bikka amata gabimba ne gakka ne baganywa ne bagafuka n'ogula amalala n'abakazi be tuli nabo waneeno tomanya kemufunye leero ntijja naye ngenda kuwangaala naye oba nedda mukakane nkola love tips waneeno ku channel ya Ssenga Mabirizi nkola tips naye tips zange muziyige by the way nebaza omuwala bambi yazze webale ebirabo byonna bifunye ebirabo bimentioning n'abantu abalala yajjiddeko mwana yagambye webale nnyo kumanyisa kintu ebirabo byabadde mu bigambo oba ebirabo ebikwatwako so obubaka nabufunye era webale nnyo webalire ddala bambi ja bless yonna gy'oli salaamu alaikum warahmatullahi taala bala ate nomunaitali wala omwana ali wano Kenya Aisha webale nnyo kuweereza kojja Bone birabo ali wano Kenya tusaba n'abalala mukolenga bwe mutwe bwe bumba musiime naye neera n'obumeseji obusiima tubwagala era tubwebaza omwana ali wano Kenya yaŋŋambye mu nnaku nga 3 agenda kuba atambula but it's okay yonna gy'olijja bless zisobola kweraba ndi busy tulinayo trip y'abasese 2012 by the way oyagala okutambuzaako omwagalwawo mwagala okugenda uko out we mubanga muli couple kuba ku 070 970 mujje mulambule ne basese 2012 eno bakiyise Maction the World Picnic jangu tugende fena tulambule tambuzaako omwagalwawo n'ekirala oyinza okuba ng'oli eyo naye nga oyagala kuwummuza ku birowoozo oyagala kutambula owummuze ku birowoozo stress nyingi nnyo mu Kampala nature ennungi like nature nunga wugiraba waneeno nga tuli mu kannature akalungi so musawo gyowe tugende ku Maction the World Picnic tusanyukemu ffenna so naawe we naali eyo nga wandyegombye okutwegattako n'okujja okututuukirira okutulabako oyanirizibwa njangu bulungi kasente akatono nnyo lwe tugenze n'endala 2 zenaku wamma 3 ennaku 3 zokka tezikusala tezijja kusala amanya bulamu ate nga kwezo sente z'oba osasudde kubeerako ebyokulya n'ebyokunywa eby'entamu n'awookusula sigamba nti kutuuka eri mutandika okwesondawo okusula babapangepange ng'obunyonyi kapo babasalirako naye woba oli singo ng'oyagala genda sitiro bakusalirako yegasse n'omwana omuto kwegamba n'abaana baffe by the way baseegu bamaama mwenna abali eyo abaana naffe abasajja ababakwana mutunenye kitono abaana bammwe beetaaga ebintu bingi nnyo nedisi z'abaana abawala nyingi nedisi nyingi naye gwani yagambye buli kimu omwana kyasaba olina kimu however much abazadde bagezaako abazadde nze kyenyinza obbagamba nga nze tosuulirira nnyo obuvunaanyizibwa bwo omwana ono tomuleka nnyo kugenda abaana bano beegomba obuntu obutono ennyo ng'ate newaka osobola omwana wo mumanyize ekyomuyita sweetheart mugambe bebe wasinga obulungi mu baana bonna kimumanyize ng'okimuggiddeko ng'okijja ewaka nti omwana wo mulungi bwe banamusanga ne bamugamba oh ya beautiful she's so hot ajja kuba kiri used ku ye nga kimanyi she's a princess ye queen asinga ku kyalo kyewaabwe obulungi tolina kyokola ki kyomugamba bw'abanga maama we asobola okuprovidinga kyomusabye ekirala nekigana please be calm be patient kubanga mumanyi enfuna ye Uganda mumanyi enfuna y'abazadde bammwe ne bw'onaagenda eyo togenda bifuna naawe ku sport ku ssaawa eyo nyini bw'onaaba okifunye kuoba obudde nkukakasa nti ogenda kifunirako n'ebirala ogenda kifunirako either olubuto oba ogenda kifunirako silimu ogenda kufuna ku SDI ndwadde z'ekikaba mpitirivu nga tonabafuna depression nga tonafuna stress tonaba kugenda mu mbeera gy'otagenda kusobola kuhandolinga nga gwe omwana omuto omwana ow'obuwala kakkanya ekikuwujja abaana betuzadde batusinga amagezi I think naawe wooli waneeno nze sikirizangako nti omwana gwe amagezi kati kankubuulira okumanya nga abaana betuzadde batusinga amagezi omanye nti naawe olina lwe wasingako muzadde w'amagezi ng'olinawo oddukira ew'omulenzi yandaga bulazi nti mumusinze naye nga mu mutima gwe yali akitegedde bategeera ne basirika n'akuleka bulesi n'akuleka lilla n'agamba kamwesonyiwe naye ng'aba akitegedde bala newe banamu ab'obuwala wo oba olina omukisa ogulaba vidiyo eno
bambi love tekumalamu ate kyokola bambi woba osobola wobanga kijje mu ssimu yo kite bannange kireke bale ebintu bijja basobako. So mbadde ne musawo Joelia Mabizaba Products Limited, subscribing YouTube channel no sharingirako muno mugambe nti ate wano tubeerawo n'ebintu by'okuyiga ensonga zino tuzoogerako gwe ali eyo osobola okufunamu ekyokuyiga kyo kitegeera. Namba ya musawo Joe weeri awo. Musawo Joe akola ku bakyala abatandika okusika naawe atatandikirangako ddala ku ssente entono ennyo. Leeta omwana wo wobanga olina omwana wo ali eyo akulemeredde akulemye okubuulirira mumuleetere tubuulirira abaana nitubaza mu line. Nawe ali mu depression akyayiddwa, nawe ali mu mukwano ng'oyagala amagezi gaffe, jangu gye tuli tujja kulaga ekkubo ettuufu ly'okuwangaazamu omukwano gwo oba sigala ng'olaba vidiyo zaffe zino eno. Waliwo awamu we tuseka naye ng'ate tusaaga ebintu by'osobola okutwala gwe nga gwe nti biri serious oba okitegeera. Jangu tusange wano Mulago ku 2 nearby chachi ya Pastor Kakande oba okitegeera. Wotuuka ku roundabout eyo gye bali mu kukola awo kakalina k'otunulamu ako awo we tuli kakalina ka SM building level 1 room number 2 ne mu town ku Freeman building nawo batusangawo ekizimbe kiri awo ku parking mpya. Bw'otuukawo nkuba ku namba eri ku sikiza back tugenda kuba tukugamba level kwe tuli ne shop number. Kati gwe kyoba omanya tuli ne mu tawuni wakati ate nga byonna yonna service tusobola okuwa ye mu private bulungi nnyo. So mubeere bulungi mweraba.